Lino lye limu ku gguliro eryokya eryakuyitako mu Jaka Kawuuwo. Musajja mukulu ono atasobose kutegeereka mannya ge owabula ng'atemera mu gy'obukulu 35 yakwatiddwa poliisi y'e Kayunga bw'esanze emmotoka ekika kya Corona namba UEG 364H ebadde ebbiddwa ku mutuuze omu mu kitundu kino ategeerekese nga Babeeyo John mu maka ge wadde nga ye agamba nti agenze okubandula olujjenje ya leero nga ku mmotoka kwa kuba amaaso naye nga yetamanyi wa gye yavudde. Okusinziira ku nannyini mmotoka eno agamba nti yabbiddwa ku ssaawa 10 ez'okumakya kubanga ku ssaawa nga 9 yagikebeddeko nga weeri wabula ng'agenza okuddamu okuzuukuka nga yatwaliddwa kwe kwekubira endulu ku poliisi. Omwenda azize engulu n'entuula mu kadinisa nga gutandika omwenda nga muluka wabiri kakati ssaawa 11 nentunulayo nga muluka teriyo nenfuluma ebweru ng'obudde bukedde nga muluka teriyo nenkubira oyo omwana akonze waali muluka guwagisimye ati muluka bagibbye. Poliisi nayo esitukiddemu n'etandika omuyiggo gwayo nga yeeyambisa embwa zaayo enkonzi z'olusu era nga zino tezirudde zigitutte butereevu mu maka g'omukulu ono we ziremedde era nannyinigo n'akwatibwa. Poliisi egenze maaso n'okwaza mu nnyumba y'omukulu ono wabula nga terina kizuuliddwayo okuggyako namba puleeti za mmotoka eno ezisangiddwa mu nsiko eriraanyeewo. Akola ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Kayunga Maliserino Mulema agamba nti obubbi bw'emmotoka ez'ekika kino bukyase nnyo mu bitundu eby'enjawulo wabula ng'olumala okuzibba ate bazibbiramu n'ebisolo omuli ente, embuzi, embizzi wamu n'ebintu ebirala. Era tufunye abatuuze abatuwaddeko information nti emmotoka erina weerabiddwako ne tulispondinga mangu etusanga emmotoka yapaakingiddwa era nga bagigyeko namba plate. Naye obubbi bw'emmotoka ennaku zino bweyongeddemu naddala obummotoka buno obutono nti abasinga abubba okububbiramu ebisolo oba okubuggyako spares. Omukwate akanze kwewozaako wabula nga buteerere era ng'ono tekimulobedde kukwatibwa n'ateekebwa ku kabangali ya poliisi n'atwalibwa ku poliisi y'e Kayunga n'ebizibiti bye gy'akumirwa mu kiseera kino ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kati nze ku makya ndaba mmotoka eyo nga teriiko nnamba nembuuza emmotoka eno kya kika ki? Eggulire lino lyasigala nnyo ku mitima gy'abantu n'olwekyo ggwe omulabi waffe owa ABS Television tosubwa amawulire go agajjudde ebinnonogo agajjako akawuuwo buli ssaawa 2 ez'ekiro.